omusiraamu tebamuziika mu keesi. Olwaleero ndowooza mulaba waliwo munnaffe eyakafa eyabadde mu America, bamuyita ani? Messe oyo yakafa. Mukyala we alina obukakafu obulaga nti bbaawe yatoola shahada n'asiramuka. Era bwe yali yakafa, nnyazaala wa Messe yankubira essimu nanyingiza mu nsonga ezo. Naga nina muwala wange abeera mu America yafiiriddwa bba. Naye bbaawe yasiramuka, naye famire emukaayanira. Ne mmugamba nti genda ofune ebbaluwa ya imaamu eyamutooza ki? Shahada mu America awandiike, ogireete wano ku Supreme Council bakuwandiikira ekiwandiiko barisiivinga ebboda eyo. Naye ndowooza n'akeerewa ngeri gye balwawo okubazza kuno. Kiseera ne kiwanvuwa. Naye nagenza okulaba ku gataliiko ki? Nfuufu. Kubanga saddayo mmuwulize. Nga ndaba bamuziise mu ki? Mu Kikatuliki. Nga babikaayanidde namu. Ekikulu ky'omuntu omusiraamu shahada. Bw'abanga yafanga musiraamu, famire y'okukyusa n'emuziika mu keesi, n'ereeta ne bafaaza ne bamusabira ng'afudde mu ki? Tekikyusa busiraamu bwe. Era wensabira nnamwandu oyo omukyalo oyo omusiraamu okusigala ng'asabira bba Allah musaasire amusonyiwe. Kuba ffe tulamula kyakungulu. Eby'omunda byani? Bya Allah. Naye ekyokungulu kye tulamula n'okukubiriza abaana b'omugenzi oyo, kubanga abasinga basiraamu baasiramuka, basabire kitaabwe. Kiri tekirina we kikyusiza buki? Busiraamu bwe ebbanga lyamala ng'afudde musiraamu. Kusinga abantu be bagenda mu famire bano ne batuuka n'okwawukana. Ate ozaddeyo abaana. Mu mwana waffe wamwonoona n'omusiramula, kubanga bali bo balaba kukola ki? Oba wayonoona omwana waabwe omusiramula. Ate abamu abatali mu ddiini bo nga bagana nti ayinza okuba yasiramuka lwa mukyala, ffe tulamula kyakuki? Kasitaaba nga yatoola shahada. Ate ekyansanyusizza ennyo nagenza okulaba akatambi nga bamutooza shahada mu America. Katambi ako kafulumi ng'omuzungu amutooza ki? Shahada. Kitegeeza yakola ki? Bino ebyoga nti yasiramuka lwa mukyala yali alina ebigendererwa, ebyo si bibyo. Ebyo biri wakati we naani? Ffe tulamula kyakuki? Kyakungulu. Kati oba bamuziise mu keesi, oba baleese faaza ne bamusabira mu kereziya, ne bamutwala mu National Theatre, bannakatemba abazanyirizi ne bakola ebyabwe, ekyo tekimugjaako busiraamu bwe. Obusiraamu shahada swadikan min alqalbi, kuva muki? N'oyatula n'olulimi. Kati famire n'abaana babeere bagumiikiriza. Kitaabwe bw'aba yasiramuka nga bwe twalaba ekyo ekiri kungulu mu maaso ga Allah muki? Musiraamu. Kye tulamula kungulu. Ebisigadde Allahu yatawalla as-sarail. Eby'omunda byani? Bya Allah. Yasiramuka lwa mukyala, yasiramuka lwa ssente, ebyo si byaffe. Kati omuntu yenna akimanye nti bw'aba asiramuse naddala mu famire mwavudde, ng'akimanyi bajja kuteteeganya eddiini ye, kirungi nnyo awandiike. Abeere n'ekiki? Bannange erinnya si kyekikulu. Banga nalaba omukyalo omwagamba bw'abanga ddala Messe yali musiraamu, lwaki paasipooti ye nze nagirisiivinze teyakyusa linnya? Okukyusa erinnya okiyita kyangu. It is a process. Kati tolabanga wano tuli bannayuganda era ndi musiraamu, bwe njagala okwongera ku paasipooti yange erinnya lya Bbosa kintwalire ki? Emyaka process okukiyitamu.
kati ekyokuba omuntu eyakyusa linnya ekyo si kyekiki. Nasomanga n'omwana mu America e Saudi eyo nga ye Stephen Abdurrahman, naye nga Abdurrahman ayongerako liki, naye nga ebiwandiiko biraga ki Stephen, naye nga muki, nga musalafu awedde emirimu, engoye ziri eno, alina ekirevu nga munywevu, naye nga ye Stephen, nga ne passport ye erimu Stephen. Kali ngoga nti si musiraamu olwokuba Stephen. Obusiraamu bw'omuntu shahada, kuba kati ensi zino muziraba ze tulimu, amateeka g'okukyusa erinnya, simanyi ogenda okuba ebirayiro, simanyi ate ogenda olanga emawuti, busiraamu bwe, wabula ebyo ebisobola omukolebwako ne bamutwala mu kereziya ne bamusabira, ebyo tebimuggyako busiraamu. Kasita abanga yakola ki? Abantu bangi basiramuka, hatta ne waliwo basahaba abasiramuka ne basooka bakweka obuki, obusiraamu bwabwe mu kiseera ekyali ekyobuzibu. Oba ntegerekisi? Kati n'olw'ensonga eyo ki ekindeesezza ekyo? Tetukkirizibwa kuziika muntu musiraamu muki? Mu keesi, mu kofini. Kofini eziikibwamu batali basiraamu. Lwaki tetuziika mu kofini? Ku mulembe gwa nabbi tekyaliwo. Ekyokubiri tugambye kitamwa. Ekyokusatu Ibn Kudama yatuuka n'okulaba nti bid'a. Ekyokuna fihi tashabbuhu bil kuffari, mulimu okwefaananiriza abatali baki? Basiraamu. Ate nga obusiraamu bwatugaana okwefaananiriza abatali baki? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadha tashabbuhu bi ahli dunya. Ittafaqa alfuqaha, abamanyi b'obusiraamu bakakensa mu shariya, balaba ala karahiyati tabut au ala karahati tabut, kitamwa okuziika omuntu mu keesi min gairi hajja, nga tewali bwetaavu. Ekigambo ky'Abahanafiya, Bamalikiya, Bashafiiya ne Bahanabira, kitamwa okuziika omuntu mu keesi nga tewali bwetaavu. Wasobola okubeerawo bwetaavu nga ki? Abasawo bakakasizza nti omuntu ono obulwadde bwafudde bukwata abaki? Abalala ne bamupaakinga bulungi bwe bati mu keesi, ne bagaa temumugyamu, temumusumulula. Kusinziira ku bulwadde bwafudde, bw'osumulula ekeesi mwenna abaliwo bugenda bakwata. Oyo akkirizibwa okuziika mu keesi olw'obwetaavu. So si bino nze bwe nfanga munziikanga mu keesi era n'ogibajja awatali buki? Ag'amalala tegakola. Wamala kubeerawo buki? Bwetaavu. Era Imaamu Nawawi yanakala n'alaba nti ekyo kiriko al-ijma, okwegatta kw'abaki? Kw'abamanyi. Tuli ffenna? Era n'atuuka n'okugamba nti karahatu tabut madhhabuna, enkola yaffe kitamwa okuziika mu keesi, wa madhhabil ulama kaafa, era y'enkola y'abamanyi bonna ba aimma abana. Yatuuka n'okugamba nti wa adunnuhu ijma, nkakasa nti okwo abamanyi kye beegattako, omusiraamu taziikibwa mu keesi okuggyako nga waliwo obwetaavu ng'ekiragiro ky'abasawo. So si bino nze sande ezo ndabanga mumpeebuula, munteekanga mu kensi yange nenzigumira. La. Musiraamu taziikibwa muki? Mu keesi. Era ku mulembe gwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fena hatta Ibn Kudama yatuuka n'okugamba nti annahu bid'a, okuziika mu keesi bid'a. Genda osome Kitabul Mughni li Ibn Kudama. Tuli fena balaba nti kikola ki? Kitamwa era bid'a okuziika omuntu mu keesi omusiraamu, kujonga waliwo obwetaavu. Ekitali ekyo omusiraamu aziikibwa mu ssanda nga njeru.
ddi lwaziikibwa muzitali sanda ne bamuziika mu boarding oba mu ssuuka senga tubeeranga mu ntalo afudde tuli eyo tudduse afudde essuuka ze ziriwo tetusobola kugula sanda boarding ya mukazi we yeeriwo bamuziika saba Allah tuwe enfe ennungi ntegerekisa naye ekitali ekyo omusiraamu tebamuziika mu keesi abantu baleme nnyo okuyiikiriza busiraamu ku buli nsonga olw'okuba kooti ezisinga zijjuddemu abatali baki abatali basiraamu muntu bw'asiramuka ne baga nti yasiramuka n'obujulizi awangadde n'omukyala musiraamu abagambye yasiramuka abaleetedde n'obujulizi obulaga nti tuveeko toyonoona mwana waffe erinnya si bwe busiraamu wekimanyi nti mulimu abantu abalina amannya g'abasiraamu ate nga ekyerinnya si kyekiki si kyekikulu wabula ekikulu yakkiriza n'asiramuka kyenabagambye nti abakyala naddala mu abaana abawala ng'abasajja basiramuse ne mubayingiza mu basiraamu babeere n'obuwandiiko obulambulukufu busobole okutaasa emivuyo gyaki gya famire oba ntegerekise kubanga ekyo kisanga mu bakyala bangi basajja babalina basiramuse nga bba abakyala be bakimanyi n'abaana naye omuntu awandiike abeere n'obuwandiike era olwo omwana muwala yafiira e Dubai yasiramuka yali Hanifa bano abakola e Dubai eri mwana muwala musiraamu namulaba nako physically kubanga yamiitingako ngazze wano era nga nze manyi musiraamu naye bwe yaddayo omulundi ogwokubiri e Dubai olumbe lwamunyigira mu buliri n'afa kati maama we najja kuba yali amanyi nti omwana njogera naye neseeka kiti oyo kuba yatunoonya n'atugamba nti Hanifa yafudde naye omwana namuzaala mu basajja abatali basiraamu naye famire eremye eyagala bamuzza kuno bagenda kumuziika mu kikatuliki naga nsaba munnyambe tumukwasaganya ne Seeka Kalema akulira ddaawa ndowooza ku sayidi ya Lubaga tubeera naye nnyo famire ne tukkiriziganya ng'omwana yawandiika ekiwandiiko naye nga tekuli signature tubagaawo okitwala mu gavumenti nga tekuli mukono gwa mugenzi ate ekyo kizibu kiki kirala ate nga typing si mukono gwe tekuli mukono gwe ate ya typing tubaga ebizibu naye twogere ne famire ebaga nti tukkiriza nti mujja muziika naye ffe tubeere nammwe entebe bwe tumala omufuna tumutwale tumusuzeeko mu nnyumba ewa taata w'omuki tumale tubamuwe mumuziike ng'abasiraamu ne tulagaana ne Seeka Kalema nti bwe tumufuna entebe tumutwale Nakasero bamunaaze bamuzinge kale tugende mu kyalo ewaabwe akole ki olwamufuna entebe badduka buddusi badduka ne mayiti paka mitiyana era bamuziika mu kikatuliki ne basinza amaanyi jjukira omukyala yamuzaalayo bwoko kati abaana abawala mugenda ne mbeera n'abasajja manyi tulina challenge ku mulembe guno ogw'abaana abawala balina abasajja si basiraamu abamu bagamba batudde shahada kati shahada eyo ebeereko ebiki kusinziira mu nsi mwe tukola ki mwe tuli mwe tuwangaalira ekyo kikulu mukitwale nga kikulu kya buvunaanyizibwa ekirala mukimanye nti tetukkirizibwa kufumbirwa abantu batali baki batali basiraamu
عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso district or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve.